Weewaawo otukoze obulungi obutagambika omulungi yeekumidde ku BBS Telefayina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Nga bulijjo mu kadde kano ku ssaawa 9:30 tuba tuzze ne bannaffe aba YPA. Naye nga nsooka okwebaza gyonna gy'otuukisizaako engalo era ng'akwebaza Nzakira Mbwanika Namugira agenda okuba ng'akutuusaako pulogulaamu eno nga bulijjo. Olunaku lw'ejjo twaddeko bannaffe aba YPA ne batunyonnyola ku nsonga nnyingi. Kwabadde engeri gye balimamu kasooli, okulunda enjuki. Twagala leero tulabe kipya ki kye bazze nakyo. Mukulu Magezi, Sebo. Mbadde nsaawo yanjula abalamu baffe otubuulire nakyo olwaleero YPA kizze nakyo kuba mwe mwewaayo kubeera nga mubangula bannayuganda. Yes, nga sinaba kubuuza kuba tulaba. Ugamba oti Sebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awo nno mugamba mutya mmwe abatulaba abali eyo mutufudde ab'amaanyi okubanga mugibeerako ne mugyekuumirako ne mukowoola buli muntu nabagamba nti gwe buli lwolabanga tutandise nti YPA yeyingiddewo kowoola buli omu akuli okumpi tuula kalira n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano banneiba bonna ne mujjawo muyite alabe bino kubanga oba oli awo bw'anaabiraba n'ategeera buta bw'asobola okugaggawala ajja kulekera okulondoola ajja funa ku mirimu egimufuula bize. Omanyi ebiseera ebisinga obungi ekintu ekitubonyaabonya butabeera bize. Kituufu. Bagamba omuzungu agamba nti an idle mind is a devil's workshop. Kati buli lwobeera nga toyina nnyo byakukola omaliriza weetegereza abalina ebyokukola. Gundi ono yakoze bw'ati, gundi omanyi nti emmotoka eno, omanyi nti ekizimbe kino, omanyi nti edduuka lino, omanyi nti kino, omanyi nti kiri, omanyi ettaka lino, omanya buli ekigenda mu maaso. Naye ng'ekigenda mu maaso kyonna waliwo abali mu kukikola ki? Abali mu kukikola naye gwe atalina byakukola n'omanya ebyabalina ebyokukola. N'olwekyo nawe alina mujjawo kyenva nkugamba nti muyite ategeere ebifa eno mu YPA oba oli awo ayinza okukongokoko n'agamba mujja wange olaba njagaliza obugagga buno. Ono asaana kubeera naye mu mirembe. JB Magezi gemanya okuva mu YPA Youth Platform Africa bakakensa abanene ababedde abakaawo kadda akasangwawo abalunzi b'embuzi nga oyagala embuzi 1,000 embuzi 2,000 3,000 toyina wosobola kuzijja walala okujjako mu YPA walala wonna mu East Africa tewaliwo ozijja naye bw'onojja mu YPA kagubeera omutwalo gw'embuzi ogenda kubanga ogwefunira butereevu one stop center ku kigambo ky'obulimi n'obulunzi. So nga nkolamu nga general manager wa company eyo ate era mu ngeri y'emu vice president wa Bamufuna Mpola Sebo. Oliye president mukama wange Obed Ben nkutumiddeko yonna gy'oli gy'osinzidde okubanga otulaba wano ku BBS Telefayina emirimu gye tutwalaganya mu maaso. Olwaleero mbadde nzijja ne mbaako ekibuuzo kye neebuuza ne kibaako akagero ke baali bannyumize dda akakomawo ne nkajjukira neebuuzizza njawulo ki wakati w'abalina n'abatalina? Lwaki abalina beeyongera okufuna abatalina ne beeyongera okubanga tebalina? Oba ontegeera bulungi nti eyalina ebizibu 5 omwaka oguwedde kati byeyongeddeko biri 10 kyokka ate yalina obukadde 10 omwaka oguwedde kati bweyongera bugenda mu 2. Kikyentegeeza alowooza kubanga abalina tebalina physically nga tonaba kufuna bugagga physically busooka kubeera wa mu bwongo nga gwe bwe weetunuulira mu ndabirwamu olaba nagagga nagwadda nga mugagga olaba ssente nga bw'otakula omutwe ebirowoozo byesera nga byonna byeserera ku kigambo kimu ssente nga bw'otunuulira abantu olaba buli muntu akwetoolodde alina ssente obalabamu gaba oyo kakati bwennaha ndaba alina kapeti ewuwe ewaka yakyoya bwe mugamba nti manyi okwoza kapeti ayinza okumpanga akasente buli mwezi kubanga kapeti erina okwozebwa buli ddi abamu bajooza na buli wiikendi booza n'ateekamu endala eri ne bajaanika ezo oba mu ssente nga ye bw'alaba alina enviiri agamba musajja oyo alina enviiri naye bwe musala enviiri zino ayinza okumpaayo omutwalo kugamba buli muntu akwetoolodde alina ssente zo naye ekibuzo kiri nti gwe kikyomuwa akuwa ebibyo
ebibe byayina ze ssente naye togenda kuzimubbako togenda kumutta oyagala ozimuggyeko leero n'enkya naluli asigale ng'akuwa olina ki kyogenda okumuwa abenga akuwa ssente ze weetaaga so ekibuuzo ekyo bwe nkyebuuziza nina ansa zenzize enfuna ne ŋŋamba ekimu bikulemberamu enfuna y'omuntu yenna okweyongera okusigala nga bwebadde oba okusaanirawo ddala kintu kitono nnyo bayibuli mulimu olugero olugamba nti boosi omu yawa abakozi b'ettalanta walulirako omu ne bamuwa talanta 5 omulala ne bamuwa talanta 3 omulala ne bamuweemu njagala nkugireyo lwaki tugamba nti abalina bongerwako bingi abatalina ne bagibwako n'obutono bwe balina iyo statement eri contradicting ngambye atalina kati atalina agibwako kinga ate talina kitegeeza buli muntu mu bulamu bw'ensi eno alina kyalina naye olw'okuba alowooza nti talina ne kyalina kimugibwako ne kyongerwako oli alowooza nti akola ki alina mukama waabwe bwe yakomawo oluvannyuma lw'emyaka emingi eyalina talanta 5 yazikola kye tuyita okutala afiya yaziriskinga n'agamba zino kansooke nziziike nzejjeko ndabe zinaazaala kyenkana ki teyalowooza nti ndabe oba zinaafa zinaazaala ki n'aziteekayo n'ow'essatu n'akola kyekimu oweemu n'atereka n'agamba akange kano siikakwateko ngenda katereka mukama wange yakampa mumanyi akungulira gy'ataasigira ne batereka ekiseera bwe kyatuuka mukama waabwe n'akomawo n'asanga ng'ayina talanta 5 ayina 10 ezakubisaamu dda yeyalina embuzi 5 ng'ayina 10 zeekubisizzaamu eyalina emu omwaka oguwedde kati ayina 2 zeekubisizzaamu n'asanga ng'eyalina emu yagikuuma teyagirya teyagitunda teyagiriskinga teyakola kintu kyonna yagikuuma butiribiri akati mukama waffe ono kye yakola n'agamba kakati gwe eyakuuma weebale kukuuma naye kale omukozi nga gwasaana kufa nkulekera ntya embuzi 10 ne zimala omwaka mulamba nga zikyali 10 tekweyongeddeeko n'emu n'azimuggyako n'agamba gwe nawa talanta 5 n'ozizaazaamu talanta endala 5 wama gwe mwesigwa gwasaana okuteresa kubanga gwe be bakuteresa ozaaza be bakuteresezza katonda ffenna alina byatuteresezza naye olw'okutya kuli okwali mwole yagibwako n'akatono ke yalina ffenna tetubizaazizza bimaliriza bitugiddwako ne biweebwa abo abasazeewo okuzaaza mu ebyo bye baabawa bwe nkugamba nti mu YPA bw'okwata obukadde bwo 10 leero n'obuteeka mu kulunda embuzi bukuzaalira obukadde 10 buli mwaka kiregeeze yakuteresa obukadde 10 ayinza okuba jjajjaawo nga n'okufa yafa mwattu naye nga yakuteresa obukadde 10 naye gwe tewamanya nti kye yakuteresa bwali bukadde 10 musajja omu yajja n'aŋŋamba leejebbi ebintu bino by'osomesa ku BBS mbitegeera binnyumira naye buli lwe ndowooza ekyokola sikiraba sirina kapito ne mugamba toyina kapito otegeeza ki ng'olina omutwe tanti omutwe ngulina era ndowooza era kyovulaba nzize wano kati gwe ŋŋamba nkole ntya nze omutwe gwange kye gunkoledde kubeera ku BBS nenjiraba buli lunaku ssaawa 9:30 n'ensoma ne ŋŋamba kansituke nzije mbabuuze nkoze ntya by'okubitegeera mbitegedde emyaka gino gyonna naye nkoze ntya okutuukawo we mwogera ne mubuuza olina ki ne mubuuza ekibuuzo Katonda kye yabuuza Musa omanyi soma nnyo Bayibuli era njagala nnyo Katonda n'abuuza Musa nti olina ki mu ngalo Musa n'agamba nina muggo n'amugamba guteeke wansi akabonero ako kalaga nti ky'olina oteekeddwa okusooka okukyeggyako kiyoke kifuuke eky'amaanyi era Musa bakugaana kweggyako muggo n'aguteeka wansi twandibadde tetumwogerako leero naye omuggo guno gwokka gwe yalina ng'ananaagira munafu gye bamusindika okugenda yava yassa omuntu bamunoonya kumutta yagenda eno ne yeekwe kati bamutuma ddayo gye watta n'ateeka omuggo wansi bwe yaguteeka wansi omanyi kye gwafuuka ne gufuuka omusota omunene ogwakula ne guwola giyita ettimba
oba salambwa liribe bayimbako esalambwa lyabala agati esalambwa lino Katonda n'addamu n'agamba Musa likwate kati teyagaana. Musa yali muwulize Katonda kyasinga omwagalako nga kye bamugakola ng'akola n'alikwata omutwe ne gufuuka omuggo. Kati awo kubamu akafaananyi nga akapapula ako k'olina nkugambye nti kakwate kateeke wansi, bw'okatadde wansi ne lifuuka ezzike ne kuyaddamu okakwate, bw'okakwata ne kafuuka akapapula oddamu n'okata. Oyinza okukawa omuntu, oyinza okukagabira omuntu yenna kubanga buli lw'okalaba bwe kiba kitabo olaba amazike meereere. Era Musa n'agenda n'omuggo. Olwaleero tumwogerako lwa kigambo ekimuggo teeka wansi ne gumira emisota gy'obwakabaka bonna, kuba ku lwazi amazzi ne gajja, teeka ku nnyanja ne mujjamu ekkubo. Naye kye yalina kye yakozesa gwandaba tolina ky'olina, olinze ne ky'olina kikugibweko. Lwaki osoma bingi n'okola bitono? Osomera ki? Okumanya ebingi naye ng'ebikolwa bitono wenkanankana n'atamanyiddeeko wadde ekigambo n'ekimu, nga gw'ogamba nze mbimanyi ndi mukugu mu kino mu kiri, naye ng'ebikolwa byo mwana wattu ane ebikolwa babirabira ku ki? Ku nsawo. Bwe tuba tutudde mu lukiiko nga tulina bye tuteesaako nga byetaagisa ssente, oteekayo ssente oba oteekayo bigambo. Bwe bakukubira essimu nti omwana wako jja mulwadde, obagamba katubasabire oba obabuuza biiru ya mmeka. Abo bantu babiri banjawulo era buli muntu abalina mu bulamu. Era nawe swaba manyi obalina. Oyinayo abantu bo ng'okimanyi bulungi bwe kyetaagisa okusaba ono nja mukubira nsabiri. Naye ate bwe kyetaagisa okutoola ssente ono sijja mukubira. Nja kubira mwami gundi. Ye bwe mugamba nti ndi mulwadde ambuuza kati obadde oyagala ki? Nti mpaayo emitwalo 5 n'agisindika. Ebyokubuuza olizizza dde abikubuuza yamala dde ozikusindikira. Naye waliwo gw'okubira n'akubuuza akana n'akataano. Chairman ero si wanu asayininga leeta ne sengaawo ate leeta ne maama wo oli gwe nalaba luli. Abo bwe banaasayininga ne bakkiriza nkuwe gino emitwalo 10 nga ngikuwa. N'akubuuza ne lwozizza. Ne lwozizza yo teeka mu magoba ga mmeka. Kati anno ofundako n'oyo alina zaakuwa. Naye waliwo gw'ogenda okugamba nga talina na zaakuwola. Kubanga tamanyi na kumanya nti alina kyalina. Olwaleero wenjogerera YPA ebintu byezzeekola bingi ebyeyogerera, abagitambuliddemu baganyuddwamu bingi nnyo era baleese bangi nnyo beeyongera okuganyulwamu kubanga agali awamu galuma ennyama. Ate tugamba nti yagaliza okola otya ofune. Okay. Kakati mukulu magezi. YPA tujyogeredde ne twogera. Naye njagala nkubuuza ekibuuzo kino. Waliyo abantu abaakatwayonga ku BBC Fine. YPA nga yo kyeki? Era emazeewo emyaka emeka? Kibuuzo ekyo kikulu nnyo. Kubanga ku BBS oba ku TV kubaako abapya buli lunaku. Kati waliwo abatwegaseeko ng'era eno yesho gye basoose okulaba ku BBS. Ng'era obudde bwe bamaze nga bampuliriza bwe basoose okumala obuwanvu nga bali ku BBS. Kati bali awo beebuuza omusajja ono yavaawa? YPA byebiki? YPA ye kampuni yatandika mu mwaka gwa 2008. 2008 nga twegatta abatonotono ne tujja nga tugejja naye nga ffena twalina omulamwa gumu kulwanyisa bwavu. Era tukugamba gwali comfortable gy'oli ng'obukadde 10 bukumala beerayo, ffe tebutumala twagala buwumbi. Ali comfortable gy'oli nga emitwalo 2 gy'ofuna omwezi oba 3 oba 5 nga zikumala, gwe tewali buzibu beerayo. Naye agamba nti kyennina leero kubanga omugagga yeebuuza kyennina leero kikozesezza ntya kizaale kye sirina. Ontegedde nkoze ntya okukozesa bye nnina ebimpe bye sirina. Omwavu omanyi bw'agamba nkoze ntya okukuuma bye nnina. Endowooza y'omwavu. Era ye muntu gw'osanga yasikira AKM n'akulira okwo n'azaalira okwo n'akaddiwa n'afa n'alekawo AKM. Nejjukira yagisikira nga ne banne balina ettaka eddala lye babawadde. Taata waabwe yali yakufuna ettaka. Naye gwasikidde AKM ozadde abaana 6 era ku AKM banaasikira kibbo. Kati ffe bwe tugamba nti obwavu kobaza mbogo,
ffe abaavu tuli nkoba za mbogo twejja ffeka mu bunya ne tugamba abagagga kwega tuba kwagalana abagagga kwagalana okawuliraako ate abaavu kulogaŋŋana kati bwe tuga katweyawule mu lubu lw'abaavu kulogaŋŋana tweteeke mu lubu lw'abaavu kukolagana tukolaganye tutya okuva mu bwavu tudde mu bugagga ye YP ejowulira leero ng'eri buli wamu nga yesinga kati embuzi mu East Africa yonna nga zino embuzi si za kampuni z'abantu sekinoomu naye nga tebasooka kugula ttaka tebasooka kunoonya bakozi tasooka kuzimba biyumba teyeetaaga kapito mungi kubanga twasooka ne tukola ebisooka ne tulyoka tuteekawo bino ebyokubiri ettaka weeriri abaasookamu baagula amataka n'amataka weegali square miles 36 abaddirira ne bagula embuzi mweziri kati nga be balina embuzi ezisinga obungi mu East Africa abalala balimyeko kasooli abalala balundiddeko enjuki abalala balimyeko omuddo ku ttaka eryo nga gw'okwata bukwasi ssente n'ogula embuzi ne zikuzaaliranga bano ne bafunako nawe n'ofunako n'okwata ssente n'oteeka mu njuki ne zikuzaalira ssente ez'ekiralu nno butali busente oyo ye YP egowulira gwawulidde omulundi ogusooka njala nkugambe nti tunoonyeeko goberera show beerako ku BBS buli lunaku ssaawa 9:30 enamba z'amasimu ziwandiike endagiriro girabe tukyalireko ku mitimbagano gya social media gendayo teekamu JB Magezi erinnya lyange oba oteekemu YP egots y oba ya goats oba embuzi osobola okubanga olaba byenjogerako teekamu YP biz osobola okulaba byenjogerako teekamu YP pasture growing oba maize growing awo nawe ogenda kubanga osomerawo bingi omwaka guno togenda kusigala kyekimu kituufu nnyo mukulu Magezi ekirala waliwo abavubuka nga bo bawangeera muno mu kibuga naye bayinza kufuna batya nga bayita mu bulimi n'obulunzi naddala nga bakozesa YPA kakati abavubuka abali eno n'abali eyo mwenna njagala tuulize ebigambo bino kano kagero kammwe actually kaneme kunyonyola kagero budde bulinga obutuweddeko naye bw'obanga pozi erinnya mwami Akiramu bwenkola ebifaanagana ebya mwami Akiramu nfuna bifaanagana n'ebyani n'ebya mwami Akiramu tewali shortcut yonna bw'otandika leero okukola JB Magezi byakola ng'ofaanana ani JB Magezi era ebyenfuna byo bifaanana ebyani kubanga oba okola byenkola ntya bw'otegeera leero Mugaga Kirumira biki byakola byennyini naawe n'ofuna guts oba obusobozi obukola byakola naawe ojja kwogerwako nga bw'ayogerwako Mugaga Kirumira naye tosobola kusuka ku Mugagani Kirumira kubanga okola byakola atya tosobola kusuka ku Akiramu ng'ate okola nga byakola naye singa ntegeera mwami Akiramu byakola nentegeera Kirumira byakola nentegeera JB Magezi byakola nentegeera Hamu nembigatagata nengatako ebyange ontegedde bulungi nengatako ekirungo ekyange ekyenjawulo byengenda okufuna bigenda kubeera byanjawulo ku basajja bano bonna kitegeeza ogenda kubeera musikulu mu erigwa omuvubuka ndaba tukopa nnyo tugoberera nnyo public conception nti public bw'etakkiriza si kikola Akiramu bw'abanga ayagala kulunda embuzi agenda kugenda yeebuuze ku mikwano gye niwammammwe embuzi zino nange neegateko nzirunde mwe mubiraba mutya naye nga mukwano gwa Akiramu omu gwabuuza looya amanyi by'amateeka tulifenna mukwano gwo omulala gw'obuuza mulimi wa mmwanyi amanyi bya mmwanyi mukwano gwo owookusatu gw'obuuza musuubuzi wa bokisa mu owino era ogenda kumaliriza nga bakugambya eyo tebifuna bokisa ze zifuna kuba kye balimu kubanga tebabimanyi ebyeno ne bw'aba taatawo talundangako ku mbuzi 1,000 tasobola kumanya embuzi 1,000 zibeerawo zitya bw'aba taatawo talimangako muddo talundanga ku mizinga 3 mu kifo ekitenkana wadde ennyumba mw'osula nkaddamu emizinga 1,000 naye ng'ekifo mwe kiri ennyumba mw'osula nnene
naye ng'emizinga bisatu gikuleetera obukadde 30 buli mwezi. Kati bw'omunnyonnyola nti baŋŋambye emizinga 300 beehives zisobola okumpa obukadde 3 buli mwezi, njagala bizinesi eyo ngitegeere ngikole. Taata ompa magezi ki? Taata omubazi w'embaawo agenda kuwa magezi ki ku ekyo? Era ajja kwaga kubajambaawo. Weebale nnyo. N'olwekyo abavubuka abandaba, bw'oba oyagala kufuna ky'otafunangako, oteekeddwa okukola ky'otakolangako. Bw'oba oyagala kufuna abalala bye bazze bafuna, then tambulira mu magezi abalala ge bazze bakuwa. Ekirala, Bayibuli etugamba nti ekkubo erigenda mu gulufu funda, tokimanyi? Erigenda mu jjana dene funda n'abaliyitamu baki batono, n'abaliraba baki batono. Kati tulina jjana y'oku nsi bwe bugagga. Ekkubo erigenda mu bugagga, obugagga ly'eggulu ly'oku nsi wano. Waliwo abantu abagenda okufuna ebibonerezo bya mirundi ebiri, ng'ensi agikoleddemu ebibi bingi, ng'ate mwavu, ng'ate finally agenda kumaliza agende ne mu geyeena. Ontegeera olwedde ali mu geyeena y'oku nsi bwe bwavu, ate teyeeyisiza bulungi oba oli awo ave mu bwavu, kubanga empisa embizi ezitusiba mu bwavu by the way. Kati ate finally agenda kuzikirira, agende ne mu muliro, agende mu geyeena ey'okubiri. N'olwekyo gwalumiddwa geyeena y'oku nsi, dduka jangu tuteese tulabe tusobola tutya okuva mu geyeena y'oku nsi eno ne tugaggawalako ne tuloza ku ggulu nga tukyali ku nsi. Amata agoogerwako n'omubisi gw'enjuki muwa IPM 2. Embuzi zituwa amata, enjuki ne zituwa omubisi gw'enjuki, ne tutambulira ku nguudo eza zaabu, kubanga alina ssente tamanyi binnya. Motoka yo yembi, kyovula ebinnya obiwulira nnyo. Kituufu ekyo. Motoka mbi. Mukulu magezi. Akadde katambuye ddala. Yesebo. Naye ngenda kusaba eddakiika eno emu esigaddeyo. Ngenda kubuuzaamu ebibuuzo bibiri. Yesebo. Mu ddakiika emu. Mu ddakiika emu. Era osiibuliremu. Weewaawo. Ekibuuzo ekisooka. Omuntu yeegassa atya ku YPA? Ekyokubiri, omuntu omuwa assurance nti YPA tebalinga bali abasooka wabula bo bali ku kituufu. Bibuuzo bibiri wobitta. Ebyo ebibuuzo bibiri bye bibuuzo actually ebimu ku byensinga okwagala naddala ky'osembezaayo. Oyina assurance kinti ensi oli mulamu? Teriiwo. Tewali bafudde leero, bangi ne mukadde kanafa era bajja kufa. Weebale nnyo. Kati ffeno mu kusiga ensimbi kye twalowooza mu 2008 nga twakatandika tekwali nti bwe tunaafa. Twalowooza nti bwe tubikola ne bitambula bulungi binaatuwaaki. Kyekiri kye nakugambye ekyawula omugagga n'omwavu oba alina n'atalina. Nti alina agamba nkoze ntya okwongera ku bye nnina, atalina agamba nkoze ntya okukuuma bye nnina. Kati gwe bw'oba oli mu bakuuma bye balina totwetaaga. Akakadde ko kamu oba bubiri oba 10 bukuumire eyo, kola emirimu gyo gitambule. Naye bw'ogamba nti 10 tebumala njagala mbukozese buzaale, ekyo tujja kikola bulungi nnyo kubanga tukikoledde emyaka 17. Okujjako ng'ekigendererwa kyo nga gwagenda okujja otusuule, ate abalinga gwe babadde bangi tosobola tusuula kubanga emyaka 17 tewali kizibu kye tutasanze. Naye bwe tuba tetugudde mu myaka 17 nkukakasa nti tetugenda kugwa. Ekyokubiri okutwegattako kyangu nnyo, membership jangu bakuwandiike, funa endagamuntu yo, atalina ndagamuntu funa ebbaluwa ya chairman LC1, akafaananyi ka passport, ofune n'omusigire oba muyite next of kin, ojje wewandiise tutambulire wamu. Enjawulo wakatiwo n'oyo atagenda kukola bino bye twogedde eri wano nti gwabikoze mu myaka 5 oba 10 mu maaso oliba ogamba kale laba kyenfuuse ku lwa YPA. So nga atabiwulidde naye nga tabikola mu myaka 10 mu maaso aliba agamba nti kale laba obulamu bwe bukaluba singa negata ku YPA singa byange byakyuka. School fees tuzisasula, tulina projects z'abaana, tukutegekera faamu ku takalyo, ate ne tukuleetera n'embuzi ez'olulyo. Abalina ebibiina ebyenjawulo mutuyita ne tujja ne tubatendeka obulimi n'obulunzi, ayagala ensigo ey'akasooli n'akatale, oyagala akatale k'embuzi, ebyo byonna tubirina. Ayinayo embuzi zo tukubire tuzikuguleko kubanga akatale tulina kansi yonna. Mbasiibula nga mbasomere namba yange 0709 0709 114 334 0709
1-1-4-3 ku Lubaga Road opposite Access Building awo kayisa ku ngalabi ya Kabaka obe Nansana na Ruvule Koima Road awo tusanga social media teka mu YP Egots oba Youth Platform Africa inaku z'omwezi 26 mwena mujje tugende tulambule ku bintu bino bituze nga tubasomesako 26 omwezi guno gwennyini mwena mukube mwewandise tubatwale ku faamu tusome ate tusobole okubanga tuva mu lumbe lw'obwavu. Tweyanziza nnyo tweyanzenge mukulu magezi akadde kagenderera eddala ngenda kubasaba era mbebaze nnyo abadde bekumidde ku BST final yaffe mukadde kano nengera abakawunyomba bayingiddewo nga program eddako nsigadde nze Akira Mbwanika Namugera awangale ayibene.